beat. Nkolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba. Nze nali manyi toliddamu nakumpita tonyumyemu kuba wasembo ng'ambe ebigambo gambo ate aleka naawe obusungu bukendezi kiki obusungu bwaki ebyo bibaamu Eddie ntwala nga nteeka mu kifaananyi ky'omuzadde nga bw'anaabira n'omwana we namuprotecting okuva eri ekintu ekibi okitegedde wali oprotectinga mwana we eri kintu mprotectinga muganda wange eri okuva eri abantu abakyamu kale kitegedde kiki obusungu buve ku kiki era nabivaako singa mbadde nkyabiriko ate nandize tewandize ekyo tekikuleetera busungu kubanga obusungu tolina nabuteeka ku nze kati obusungu buteeke ku gavumenti oba oli musanyufu nnyo ne gavumenti eno gavumenti gavumenti sigirinaako buzibu okuggyako ekiginyiizaako kwe kulekerera abatuufu beeyine okutulugunya oba okuteekako ekkomo oba okukwata ate neekwata abalala kubanga kaakati ono omwana lwaki akyayinaayina eyayimbye nti sente nnina noonya mukazi gwenzina lwaki akyayinaayina oyo singa gavumenti yamukutte dda ng'ali kitalya oba luzira olikwoyo omwana amanyi nammwe mukisussa abaganda mugandawaza kati omwana yabadde ayina ayimba luyimba kati mwe mwazijjemu kirala omwana yayimbye sente nnina njagala mukazi gwenzina naye kanaye yakongeddeko mwajjemu birala ate kati ensobi gye yakoze yasoose n'ayimba nti sente nnina noonya mukazi gwenzina n'awummulawo eddakiika nnamba n'alyoka ayogera naye kati nze wemba mpita ku dduuka ewali music nti nduwuliriza sente nnina noonya mukazi gwenzina nga ngende watali music ndongenze kati mba ndi eri sikyawulira ng'ate boogera naye nze ntutte kiri kati gwe lwaki oba toyimirira n'osooka n'owuliriza oluyimba bwe luggwayo ekitegeeza ennyimba tuyimirire nga tuziwulirize kuba tujja kuzijjamu amakulu agatali naye teyawemudde naawe ebyo mwe ababiteekawo ate oba obuzibu kati nze mbuteeka kuona omwana eyabaakinga akantu ako abaakinga yasobya oluyimba yasobya ye yakalwisaayo ekitegeeza abaakinga yakola oluyimba kuba kitegeeza ye yakagambye kayimbe yayambako abaakinga ayambako ate n'obuzibu obulala buva ku producer abaakinga ekitegeeza basula ne producer mu studio ate ne kijja nti era neyalukoze oluyimba naye si yali awo afulumya ebintu ebirimuko kati yibula akola oluyimba producer Ibula yalukoze ate ani sokoleke ye yakubya hiti eyo oluyimba buli bwolagole bayimba TikTok baluzina anti hiti naye ate yiyo soose gikuba mu bitulimbu omwana bamukwate kati lwaki tebanona ne producer yalukoze bamukwate bakwate kulu yonna bonna wamu babakwate babaggalire kyekiriwo tewali kyekiriwo nze ndikiriya naye Eddie ndi wano nange binsobedde kikyate kubanga nnoonya omuswaswangule ogwavudde ewaagwo nga tegukkuse emmere agugenze nga guzunza omumwa nga gukutobeera simanya n'abantu abakulu bakola eŋŋambo waliwo yakozeeko olugambo kuba nze sisuubira mu mwana muto kundaba na muntu wange nga nyimiridde naye n'agenda n'aloopa ate yankozeeko olugambo ateekwa kubanga mmanyi bakusanze n'omuntu wo ng'oyimidde ne bakuloopa nentegeera omuntu eyagenze n'agamba Ibula mbu nkwana mukazi we embabazi baabimugambye ate tavaawo kuntiisatiisaawo ekisajja kyogedde bingi nekintiisatiisa nekiŋŋamba n'okundoga esimayo okunsindikira amayembe ekirungi ekyo ebyo nze mbadde sibimanyi kuba kati awanditandikiddeawo Eddie olabika gwe yabyogedde ebyo mbadde sibimanyi era kati mubooteebereza ndowooza siriimu era manyirawa mbadde mbimanyi waŋŋambako nze mmanyi buno obwana obubiri obwava ebweru mbabazi mbadde nkimanyi nti mulinawo something neggwe amanyi sajja amayembe gano gakola gatya lwaki ombuuza amayembe ntiisiza mbu simanyi ogenda kuwulira ekiro nga bijja biduuduma simanyi ogenda kuba ng'otudde olabe ng'oyimuka wekka mu bbanga simanyi ogenda bigenda kujja byebyo byakusuubiza olw'okuba okwana mukazi we agenda kukuloga ekitegeeza
kati agenda kulogoba iki nze yaŋŋambye binanansi simanya yaŋŋambye wali otuddekaawo n'owulira ng'ensigo zo n'ozaala wansi empale neekola bweti simanya yagambye ki ebinanansi kyeki ekinanansi okimanyi gwe n'amala akuloga n'omera ekinanansi tojja kuddamu kutambula bulungi bwoti ekinanansi kimera ludda ogenda kumera oguntu ogunene wansi wano mu mpale nga zipu weeri ng'otambula oti ate nga tokyasobola natambula speed eyo si mpanama kati ndowooza empanama kyekigambo ekyoluswayiri ekitegeeza ekinanansi kati ekinanansi kiri mu Luganda empanama yo gimanyi empanama ngimanyi yemera wansi kati ekyo kigambo kya luswayiri naye nakyo kitegeeza kinanansi kyekyo ekigenda okutuukako ekinanansi kya Luganda empanama luswayiri Edi agenda kummeza ekinanansi empanama bw'aba ebyo yabikusuubiza ko kati sikiwa nti gwe olinayo kyeweesiga olinayo ekirala kyeweesiga kiyinza okulwanyisa ku kike Edi gw'olaba nnyinza okubeererawo weesiga ki nze ndi ku Yesu amala gw'onywa oba gw'oliko Yesu nzikiririza mu Katonda si kumunywa ate nze mbadde mmanyi ogamba kumbukya saana Mukama n'ayamba Yesu amala nti gw'onywa oli mulalu nze ndi ku Katonda atamanyi biyembeyembe Katonda atamanyi byokoola Katonda atamanyi kyonna kijja mu ngeri yakyo akizaayo ekitegeeza wana abisindika nga gw'obizzaayo okakasa onaabizaayo ate kyenkugamba na kino lubowa gwona asobola okutambula bw'oti ng'omaze okulwala egundi kati kankubuuze gw'ogamba Yesu wange yayinza okukkiriza ekintu ekyo okuntuukako nga yakutonda oli bulungi nnyo nakuleke kati Yesu wo ye yakutuma okwane mukazi w'embabazi ate bw'abanga ye yamundeetera mu maaso buli kintu ekibeerawo kimanyi nti kibaawo lwa Katonda omukazi ye yamugambye omukazi balina eŋŋambo naye omukazi tayinza kwogera omukazi tasobola kweroopa kubanga n'omukazi naye alabika njagala ate agenda agambe mu maaso muli nti alina interest gwe yakakindaga gumu ebiri nze mutunula omuntu anjagala mutunula butunuzi mu maaso n'omulaba nga laavu mweringa nga njagala naye yayogerako naye kayinza obanga omusajja yasuubiriza kati bwe yasuubiriza omanye abakazi bakola we bati omukazi gw'atayagala gwaloopa ewa bbaawe omukazi ne waba mufumbo k'omukwana n'akwagala takuloopa era mba munkukutuuza mmwe aba akwagala adduka ewaka nti ŋŋendako wa maama n'agenda ewa bbaawe ŋŋendako wa ssenga n'agenda ewa bbaawe naye k'omukwano ti katata kwagala Edi naawe leka kubanga mwana muto omanye ekintu ekisinga amagezi ng'abakazi bagezi nnyo omanyi ki nti oba yayagadde just kumwejjako bwejja n'alaga nga aloopa bw'abanga ye yaloopye ayinza okulaga nti alaze nga aloopa in case nga bansanze naye yabyogera nagamba nti ankwana kumbe yateekawo ekigendo bakola ki obbawolereza okitegedde so ate n'ekirala oyo omuvubuka oyo mwabeerera omwo mubakolera ebitanda mu gundi zaabwe mu sitowa zaabwe alina ekitanda mu studio alina ekitanda mu studio wamma guno ogutebe gwa kuliimu ogwo gulinga kitanda singa taŋŋenda mpola ate nze nja mugendera Nigeria obuyembe kyemmanyi tasobola kufuna jjembe lyenkananze lyennyinza mumuweereza kati ye ayinza kuweereza lyaki ate asukka obwente ajja kuweereza jjembe lyante ogenda muweereza lyaki lyakamyu goonya ine ejjembe goonya enkulu oba ery'enfudu zino ez'emmengo enfudu wekaddi wemeza ejjembe emera Abanigeria libakozesa wameddo goli yawe likola livaamu omukka guba guti okitegedde ogenda kati aŋŋenda empola tantiisatiisa nze ne bwe mba simugendedde Nigeria ŋŋenda wano ku mulirwano kyova nze luba wasikwepankapankako nnyo bw'ŋŋamba ebigambo mba mbiwuliriza kubanga nkumanyi yo so very serious so kaakati ekyo kyenkugambye nkyanoonyereza naye ne mmukwatako bajja kunnyonnyonnyola eyakoze olugambo kati sooka obuuza omukazi olaba oba ye yabimwegambidde kuba kati ojja kunyiigira abantu wuuyo osindika mayembe ga nfudu mayembe ga bumyu ojja sindika ejjembe likwate omufu ndireka omutuufu kubanga omutuufu tomutegedde kati sooka obuuza omukazi otegeere ekyo kyongenda kwogera naye kakati ekirala kati kwegamba Edi
wagenze ompaabire bankube ate nange nakuwaabidde buuza omukazi olaba oba omukazi ye yawaabye ensonga giveeko oli ku ndala kati ndi ku ndala eriwa kwegamba bwe nagamba ensonga za desire nolaba nga nkulemesa nogenda ndowooza kwolwo lwe waddukirawo nogenda n'omwe lubowa akuŋŋaanye lubowa angoba nga nkaaba bwe ntyo kiki kwegamba ewamu bakuzaalako n'omuwala sister muyinayo abawala ewamu baneiba oba nga banzaala naye nga mama nga bakuzaala naye nga mugatta taata nga mugatta ne maama kazini omwana wa Ssenga kwegamba nga ne bw'omusanga n'akavubuka ako ku kyalo akayina essaati emu akayina empale emu akambala obuniigiina otupalepale akeeyita akayimbi nga sina kayimbi kayimba sipolingi maifaza lumbeeru kyogamba ennyimba zange za sipolingi ate kati ezo nnyimba sebo ninamu hiiti ki ninamu akayimba kange ng'abantu buli akawulira amera olutiko nga bagamba wow ako nako Eddie gwe yakayimba ne bagamba yes my composition ezo zoyimbira abaana abato ezogenda okwebaka tulotulo genda osima tulotulo kwata omwana bw'ota omukwate kati kyenkugamba muzeeyi Eddie bwentyo bwe nnyimba siragala mmanya nkyali ku pointi yange Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowa okudaga kati bwe siikole malyawa nga temina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasiima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowa okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musaala baguma bakadaama